Yesinkwaniriza akadde kano wasibye otya wasuze otya gwe na following Fahad TV ne gamba anti kye wakola kyo kya kabi nnyo kya bode nnyo kubanga wa subscribing ate nonyiga kade Sami wada Mighty Family bamulongosiza ekiro ky'olunaku olw'eggulu aboka akawungezi kuda kologo zade sando zanga 12 ez'olw'eggulu ono bamulongosiza era nga sajja yatampudde bulungi wabula ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku sajja leeno abasinga nga bagamba munnanke sajja yabadde yabuki sajja yabadde yabunankani sajja yabadde yaba mutaka we nti yakosebwa sajja yabadde yaki yakumulongosya mu bamutaka be olw'ensonga nti bamutaka be bakosebwa kakati no munnanke bagamba nti akiragisa sajja endala era yetaaga obuyambi bagamba nti quick recovery Sami the Mighty Family Sami ebintu byongedde okubanga byo tebitambula bulungi ku side ye bantu bangi bongedde okubanga bagamba nti Sami yandibanga ati nali mu kuzanya movie era ntali mu kubanga azanya firimu nti ebintu byandibanga si bya ddala nti nga ali mu kuzanya firimu abasinga bagamba nti anoonya ngeri gyanze kubanga ava mu struggle nti agezaako okubanga nti nno ateekawo embeera nti nankyukakyuka nti bamuvume akole ki ave mu kibiina nti anoonya ngeri gyanze kubanga kivaamu nti mission ye yawedde nti era ebbanga lyonna lyamaze mu NUP nti abadde ku mission abasinga bagamba nti kyandiba bwe kityo era nti no eno ye time ye ey'okubanga nti nakola ki aggalawo mission ye gye baali bamutuma ebigambo byogirwa ku mitimbagano eja social media ennaku zino Sami beetolaganya ne lumbuye beetolaganya ne lumbuye ono w'ettake ku social media okwe buli omu aleeta ebyama lumbuye aleeta ebyama Sami aleeta ebyama buli omu munnange ayuza munne bintu byakwerabisa bintu byakweyuzayuza bulere kakati nno buli omu asabula munne left right center binagwera birakomekerera kakati nno mujja kuba muwulira bijja okubanga bikomekerera nkusaba subscribing onyige kade wano ku Fahad TV ojja update simba nazo naye nga ko kumulongosako bamulongosezza sajja lesinyangu ebisesenga sajja le munnange okugisimatuka no bunnaye si kyangu kuyinza okakananga munnange n'obulamu okoze eki obuluzinze bankwada basinga bagamba nti eyo si sajja le unali mu katemba ali mu katemba nti abayinza okuba mbu bateeseza n'abasawo mbu okumuteekako ekyo ekintu awo okulaga nti ne bakoze eki balagira nti bamukozeeko sajjale ekitali kituufu gw'osuubira bigenda kuba bikomekerawa bino ebya Sami the Mighty Family ebikwatagana ku sajjale ye n'okuba nti nno banakyukakyuka bagamba nti bamuguddemu era tebakyamwetaaga mu kibiina ekya NUP bamugamba nti ffe tetukyakwetaaga era ne bonaaba okomera tujja kwaniriza wanti twakugwamu dda ekyamazima nange ebintu bya Sami bintabula oluusi binconfusinga kubanga yalaga nti alina amayumba alina properties kyokka essaaza we yalwadde ate yazze mu kusabiriza properties ezo zonna zaalaziibwa Sami yali nnyanga ennyonyi ng'azikyusanga nga bola omuntu wona abeera nga bona akyusa takisi kageze ng'ekutwala Masaka oba ng'ekujja Kampala ng'ekolekeza Nansana buli lunaku ng'ogirinnya Sami nga yalinnya nnyonyi Sami nga yatabaala Afirika Sami nga yayeeyagala ng'asiba likodinga obuvidiyo ng'era omusimbi alaga aguyina kati abasinga beebuuza omusimbi ogwo gwavaawo ye properties watulaga nti nozizo biki ebyazituukako abasinga bagamba nti oyinza kuba nti nebbanga lubaze ng'olwadde ndiwatunze properties n'ozimalawo properties ziwatulaga za apartment ziwatulaga nti ziriko abapangisa tiwalikodinganga obuvidiyo otulaga nti olina properties twaza kutumatiza nakugamba natugamba nti properties ezo wazitunze mu kaseera kano ebbanga lyo limaze ng'oli mulwadde ayina osigala ng'okyasabiriza abasigaye bagamba ebalasinga bakoze eki bagamba nti tulina kubanga tukukkiririzaamu wakyaliwo akabuuza Sami wakyaliwo akabuuza badaganya kubanga bamukkirizaamu nga bagamba nti no totuwuddiisa binaggwera wa Sami banaamusonyiwa ne bamwaniriza mikwano gye kubanga essaaza obona bonna bamusenza luti bagamba nti mbega bagamba nti spy
bagamba nti mukesi era nti nebbaga nali amaze abadde mukesi. Jjukira Sami maama we y'omu ku abakolanga mu gavumenti yali ova musirikale okuba ndowooza myaka gyadda waisooka akabanga maama we oyo maama we yaliko omusirikale yakolako mu gavumenti. Sami yennyini yabyogerera yazeemuko n'abyogera naye mabegako awo nti maama we essaawa zino musumba naye yalikoko mu basirikale aba gavumenti. Akuba simanyi bali basirikale ki basirikale banene aba police women tanyumira musirikale nabaki maama we bwe yalimu naye nga ekiriwo akadde kano byebyo biriwo bintu byakwerabisa beetwalagana ne lumbu y'ennaku zino. Twaye lumbu yagamba nti twakubuuka oli state agent. Sami agamba kale agati nange ngenda kukwabya bintu byakwetwalaganya kale onaawulira naye nga ye bamulongoseza wansi awo bamukozeko sajjale wansi awo mu busajja bwe bamulongoseza ne bagamba nti akyalinayo kasajjala akalala sajjale tina kubanga kwegamba ekomekerezebwa akyalinayo kosajjala endala si byangu naye nga munnange awo wetuli bagita Fadi TV waliyo Fadi Ugino zikosa ne Kebe TV UG KRTV Uganda na mwongera okubanga mufollow nga temujja kubanga mujisa updates simba nazo each and every single day. Mbaza mune ba follow nga namwe baje kumira nimbagamba nti kimwakola kyakabi nnyo kya tabu. Sami the mighty family bwato wali situation gyalimu akadde kano ebintu byote bitambula kiriya nkwada basinga bagamba nti teri sajjale ya moyo atufera oyo ali mu kufera binagwera wa banamukkiririzaamu mwera